Actually kiri bwe kiti waliwo omugagga yali alina ssente ze naye nga ayagala kuyambako ki Felister okitegeera kati n'agamba oyo mwami Jowero n'agamba njagala okugenda ono actually be baatunoonya sifa aba abanoonya be baatunoonya Jowero najja n'agamba omwana wo waliwo omuntu amwagala ayagala mukolera show okitegeera nemugamba naye nze ebintu byasho sibimanyi nze mmanyi genda ne batuwa ssente ne tutambula ne tuvaayo nagamba tofaayo nze buli kimu nkimanyi nja kikola okitegeera so kati bo ne beewa ssente ezirina okukola sheeyo oli ssente n'amalamu nazo. Waliwo omuvubuka ayabbye omwana omuto yamubbye ssente nnyingi nnyo omuvubuka ono amannya ge yeeyita ye Joel naye ogenda ku Facebook yeeyita nnyo MP Lubaga South era omuvubuka ono era baamugobe UK eyo lwa bintu bya buferefere ng'aferafera abakazi naye nga lwaki oba ofera banno mbu era omuvubuka ono Joel ekyamugobye UK eyo mbu yalinga nga alimbalimba omuntu n'ajja n'agamba n'akugjamu ssente n'ogira so what happened is omuvubuka ono yajja n'aguza taata wa Felister idea ey'okuteeka share Felister kumbe alina waabaze mukwano gwa Felister balaba nti daihadi alese idea kumbe yali abaze nga waliwo omukwano gwa Felister yayagala dde omuteekamu akasente so n'ajja n'alimbalimba taata ne bateeka show kati mbu nga bino bye bavaayo ne Felister n'atugamba webale nnyo kati mbu nno oli omukwano daihadi wa Felister amwagala ennyo ng'akwata obukadde ameka 5 cash down ng'abuwa Joel bamuwa ssente zino yabuze mpulidde embusaazi ne twogerera ali Durban South Africa so Felister yo tumunoonyezaako show kyenyinza okugamba eri cancelled naye bagamba tosala gwakala nga toyiza ki gwakalenzi leero katusooke tuwulirize taata wa Felister ne Felister then tomorrow oba wiiki eno tugenda nnoonya Jowero tutegeere kala kimufu mufere oba mubbi Kivulu twakikansodinze era twakikansodinze ku nsonga ezimu taata zagenda obbannyonnyola naye ng'ekivulu kyo twakiggyeyo. Lulinga omwana owulira otya okubanga it was your first show neesazibwamu? Era siyinza wulira bulungi kubanga newooba gwe ng'oli musanyufu abantu basanyufu bagenda kujja ate the same time nobagamba nti show yavuddeyo tekimpisiza bulungi. Amawulire g'ekivulu ky'okugambibwa nti kisaziddwamu kyasaliddwawo ddi era wakitegeddeko before nga tekinasalibwawo? Ekivulu leero we twakirangiridde nti kyavuddeyo. Nsonga ezivuddeko okugjayo sheeyo daihadi wa Felister yajja nga ayagala kukolera Felister show Felister ajjemu akasente akasobola okumuyamba ku music we naye n'afuna omuntu asobola okukola ki kuba oli ye jasi mugagga alina ssente ze naye ebintu byasho tabimanyi so n'afuna so kali n'amuwa ssente miliyoni 50 bamuyita Joel olumu beeyita MP Lubaga so n'amuwa miliyoni 50 zitandike enteekateeka so oyo omwami n'asalawo n'abula n'essente so kati tugenza olaba budde buweddeyo tewali kikoleddwa yadde totally nothing ngamba omutuufu eno si omuntu agisazaamu. Mwagezazaako munoonyaako mu ngeri ez'enjawulo? Twalemwa siga nti gezaako twagezaako communicatinga naye nze we nategeera nti kati ono amazeeyo omukubira essimu takwata sindikira message taziddamu so ate obudde bugenda twatandika twayanjula sheno mu January ng'atandika kati uno January aweddeko gwokubiri guweddeko tugenda tandika gwakusatu tewali baana tewali posta tewali kalango kesisi nsasule ne masinsa nga bw'obimanyi ebyo ebintu bya emisososo gyonna tewali kiriwo so kati yebe ekyali sho begenda abeerayo ate nga omuntu omukubya naye tukozesa takuddamu so kati we nagezaako contacting oli nnyini ssente nandaga nti naye tebamukolaki tebamuddamu so at the end nangamba ekyamazima Joel sente alayika yazitwala ensonga lwaki tatuddamu. Waddeko ku by'okuba nti Joel yafuluma eggwanga? Sinnabiwulira oba yafuluma oba mwali nga bwe nkugambye nti siina communication naye actually ffe tetulina kyetuzaako kyekino
kujjayo sho sigenda muwaabira ku poliisi kubanze sinze nanyini sente bajja kumbuuza 1% mmeka okitegeera nze ndiwo okulwanirira bulandi yange nga bwe nkugamba bulijjo abantu bampita nammwe kennyini mumpita Felister muleeta ayogere ku sho naye nga nebuzaabuza bwebuzaabuza just eba damage obwa TV okuyita nga akuyitidde bwereere n'otajja manyi kyekitegeeza next time ne bwe nakukubira ojja kuŋŋamba lulinga nakuyita n'ogaana so tuba tudamaginga bulandi yaffe n'ekirala abantu bakonektinzeeyo ssente bweru beesonzeemu ssente batusindikire kati banazisindikira olwedde nze bambulandingako nga bwe ndiyo asabiriza nga bw'omanyi nze bulumi bwempisemu nga nzimba gundi ono omwana bantu banvumye bantu banjolonze bankoze biki so kati tusobola kugeza ate eyo abantu beesondemu ssente bazinsindikire ate mumalayo mbagambe nti sho teriiyo kubeerako yes tusazeewo tukunoonyeko ku bibadde bitambula oba byetulabyeko ku peegi yo ebyekivulu okuba nga kisaziddwamu soko tunyonyola mu kibadde ekitya bifo nga tetunagenda wataata ekivulu twakikansolinze era twakikansolinze ku nsonga ezimu taata zagenda obba nnyonnyola naye ngaekivulu kyo twakijeeyo olinga omwana owulira otya okuba nga it was your first show nesazibwamu era siyinza wulira bulungi kubanga newoba gwe ng'oli musanyufu abantu basanyufu bagenda kujja ate the same time nobagamba nti show yavuddeyo tekimpisiza bulungi amawulire g'ekivulu ky'okugambibwa nti kisaziddwamu kyasaliddwawo ddi era wakitegeddeko bifo nga tekinasalibwawo ekivulu leero bwe twakirangiridde nti kyavuddeyo katugendeko eri taata taata gye bayikosa ayinyawo najebala soka obuze kubakera tulaba mwenna balamusizzaako jebala gye mukola togere ku posti gy'otadde kuba tukimanyi gwe runninga page z'omwana ono tuyisizemu mu posti eyo posti eyo main ebadde yakugjayo sheyo eveeyo then bwe tunaba tufunye omukisa omulala ogworganizing endala tujja kuba tubategeeza ensonga ezivuddeko okugjayo sheeyo diehard wa Felister yajja nga ayagala kukolera Felister show Felister ajjemu akasente akasobola okumuyamba ku music we naye nafuna omuntu asobola okukola ki kuba oliye jasi mugagga alina ssente ze n'ebintu byasho tabimanyi so nafuna omuntu asobola okukola ki okutambula kiteewo so kali n'amuwa ssente $50,000 bamuyita Joel olumu beyita MP Lubaga so n'amuwa $50,000 zitandike enteekateeka so oyo omwami n'asalawo n'abula n'essente so kali tugenza olaba budde buweddeyo tewali kikoleddwa yadde totale nothing ngamba omutuufu eno si omuntu agisazaamu mwagezazaako munoonyaako mu ngeri ez'enjawulo twalemwa siga nti gezaako twagezaako communicatinga naye nze we nategeera nti kati ono amazeeyo omukubira esimu takwata sindikira message taziddamu so ate obudde bugenda twatandika twayanjula sheno mu January ng'atandika kati uno January aweddeko gwokubiri guweddeko tugenda tandika gwakusatu tewali baana tewali posta tewali kalango kesisisi nsasule ne masinsa nga bw'obimanyi ebyo ebintu bya emisososo gyonna tewali kiriwo so kati yeba ekyalisho begenda beerayo ate nga omuntu omukubi naye tukozesa takuddamu so kati we nagezaako contactinga oli nnyini ssente nandaga nti naye tebamukolaki tebamuddamu so at the end naŋŋamba ekyamazima Joel sente alayika yazitwala ensonga lwaki tatuddamu waweddeko ku byokuba nti Joel yafuluma eggwanga sinnabiwulira oba yafuluma oba mwali nga bwe nkugambye nti siina communication naye ne bw'omukubira atakwata taddamu yadde WhatsApp so kati simanyi kikyemuzzaako nga mmwe actually ffe tetulina kyetuzzaako kyekino kujjayo sho sigenda muwaabira ku poliisi kubanze sinze nanyini sente bajja kumbuuza 1% mmeka okitegeera nze ndiwo okulwanirira bulandi yange nga bwe nkugamba bulijjo abantu bampita nammwe kennyini mumpita Felister muleeta ayogere ku sho naye nga nebuzaabuza bwebuzaabuza just eba damage obwa TV okuyita nga akuyitidde bwereere n'otajja
manyi ekitegeeza next time ne bwe nakukubira ojja kuŋŋamba luli nga nakuyita n'ogaana. So tuba tudamaginga brand yaffe. N'ekirala abantu bakonekitinzeeyo ssente ebweru beesonzeemu ssente batusindikire kati bwe banazisindikira olwedde nze bambulandingako nga bwe ndiyo asabiriza nga bw'omanyize bulumi bwempiseemu nga nzimba gundi yo n'omwana bantu banvumye bantu banjolonze bankoze biki so kati tusobola kugeza ate abantu beesondemu ssente bazinsindikire ate mumale mbagambe nti so teriiyo waliwo obubbi obusinga obwo ensonga lwaki najjeeyo sheeyo. otusuubiza okuta ebifaananyi by'omuntu ono Joel jabbita enkyaggwe mubirinde ku peegi jabbita mbabule n'amannya ge yeeyita ne ge bamuyita ge yeeyita nga teekeyo. singa omuntu ajja promota ayina n'agamba ekivulu kino kati nkiyimiridde muli beetegefu okugenda nakyo mu maaso? Tuli beetegefu okugenda nakyo mu maaso just tuba tulina okukyusa dates bakati olwedde zino dates ziyiseeko kitegeera tukyasobola kati tukyasobola kukola arrangements zimala mu budde kitegeera kuba ebivulu bya Easter byonna baba bitandika mu January Febu nga battaanya buttaanya kati guno omwezi ogusigaddeyo jasi oba oyisaayisa mu buyisaayisa kati tuba tulina okukyusa ddeeti ne tuteeka ku ddeeti endala bwe tuba tumufunye omuzira kisa. Ng'omuzadde omwana ono abaana oluusi baba n'ebintu bye beesunga kati